breaking news agali kuocha oba agatalinda mbasaba okugatambuza mbasaba okutaginga buli mulwanyi yenna mu ggwanga lya Uganda ne mu nsi yonna okutwaliza awamu asobole okutambula n'okumanya kuno n'ekigenda maaso mu ggwanga lya Uganda ekire kikesezo olunaku lwa leero mbasaba okutambuza amawulire gano nti nange kennyini agenda ogogera obulamu bwange buli mu matigga oba buli ku bunkenke nkimanyi bulungi nnyo n'agampadda ngambye nkwegayiridde ensubuga amawulire tegogera wabula gaweeko abo abamu abeetagisa okukola ki okugamanya basobole okugerinda agampadde yabadde ayagalanga we His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu wabula gana amawulire g'abafuutu soja bonna n'abalwanyi bonna abalwanirira eddembe ly'abana Uganda mu nsi yonna ne mu Uganda okutwaliza awamu kyova olaba nti nno nsazeewo ngafuule public nsazeewo buli muntu yenna asobole okukimanya eggulire liri bwe riti olunaku lwa leero meeting etudde essaawa 9 mu kifo kye sijja kwogera ekyekusifu ekkomera lye bayita Jinja Main liri Jinja ekkomera lye bayita Luzira Upper Prison ekkomera lye bayita Kigo n'ekkomera liri eyo liri saidi za Luweero ekkomera eddala ndyerabiddemu erinnya gabadde amakomera 4 bajjeyo abasibe abali ku life imprisonment gye bali nga balina obusibe buwanvu abali ku komito n'abasibe abaasibwa edda nga bayina emisango gye bayita capital offenders bagenda kubawa mission wano wammanga mujjukire nti nno oluvannyuma lw'okukizuula nti Robert Kyagulanyi Ssentamu bano abasajja abawaabidde mu mawanga g'ebweru ne babateekako sanctions ne babawa ebyobugagga byabwe ne babawa ssente zaabwe n'ebintu ebisigadde famire zaabwe okugaanibwa okugenda mu mawanga g'abazungu okujjanjabwa bagenda tandika okuzannya kye bayita emizannyo emikambwe batadde abasibe Robert Kyagulanyi Ssentamu enkya ng'agenda ejjinja okukuba laaleyo esooka bagenda tandika okukuba abantu wabula nga bababa okubalemaza ng'ababakuba tebagenda kuba ku luno bajjati tebagenda kuba ba SFC tebagenda kuba mu bitongole byakwerinda tebagenda kuba na name tags bagenda kuba mu layers civilian clothes engoye eza bulijjo bagenda kuba abantu wabula nga batosobola kumumanya ng'ali well trained abo be bantu abalina emisango ejja naggwano baali batemu batirimbulanga abantu emisango ne gibasinga ne basibwa wabula bagenda kuteebwa bakutalaaga buli laale ya Robert Kyagulanyi Ssentamu weegenda okubeera wabula omulimu gwabwe ogubaweereddwa gwa kumakinga sure nti nno bakendeeza ku nnamba etambula ne Robert Kyagulanyi Ssentamu okusobola okulaba nti nno abantu bakizuula nti takyalina buwagizi bagenda kukuba abantu bagenda kukuba ababooda bagenda kumakinga sure kubanga drone ekitone nnyo zigenda kubeera 20 drone 10 olunaku ekire kikeseza olwaleero zo zakkiridde dda ejjinja bano abantu bwe bagenda ng'okusookawo buli Robert Kyagulanyi Ssentamu wagenda okubeera ne laale buli wanaabeeranga ne laale bano bagendanga kumusookayo basobole okuzannya emizannyo gyabwe mujjukire nti no byabakama yabawadde dda program era program ya Robert Kyagulanyi Ssentamu n'etambula straight mu State House ne bagiprogramminga ne bakola ebyo ebintu bye mbagambye kati buli wogenda okusanga laale ya Robert Kyagulanyi Ssentamu bayiyeewo oba badiployinzeewo abo abasibe tebadiployinzeewo maje tebadiployinzeewo police tebadiployinzeewo JAT tebadiployinzeewo SFC wabula baleese abo abasibe ab'emisango gya Naggomola be bagenda okuzannya emizannyo gya Mwami Yoweri Kaguta Museveni ne bamafiyazi be abali mu state abaagala Museveni abeerewo ebbanga eppanvu akuuma omutereggavu ga vidiyo eno.